Mpuuga tumutuniranga minisita w'abavubuka mu gavumenti ya Kabaka. Ekyo kitiibwa kya waggulu nnyo era bw'oba bubaddeko mu kifo ng'ekyo weewala nnyo ekintu kyonna ekisobola okuteekako ebbala kubanga buli w'oyita oyitibwa wa kitiibwa. Wa kitiibwa. Yannyonnyola ebintu bye n'embigobera bulungi naye ekyanneewuunyisa ebintu byonna abantu ababigoberera simanyi oba kino baakitegedde. Nze mu kutunuulira n'okunoonyereza kwe nze ngoberera ndabanga okutuula kuno okutemaatema mu biyingula kwali mu 2022 mu Gwokutaano ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Abatugoberera ekintu kino si kyajjo era abasobodde okugulako obuzaava mutunuulire obuzaava kyatuteereddemu obuzaava waleero emutunuulire nti kyaliwo mabega nga komisona wa palamenti ow'ekitiibwa Mpuuga yakamala omwaka gumu mu kifo ekyo. Yali yeetegekera mawummula ge yali yeetegerekera ki kino kyalinga gratuity bwe tugambibwa oba ng'abamu bwe bagamba nti service award. Ku byombi kikyannemya okutegeera lwa nsonga bwe tugenda okutunuulira mu leadership code egamba awantu wonna w'olinga omukozi mu lukiiko luno luteesa ku misaala eginaafunibwa gwe beneficiary tolina kulwetabamu. Bw'ogenda okutunuulira ennyingo ey'omwenda akatundu akasooka bwe weetaba mu kikolwa kyonna ekigenda okutemaatema ky'ogenda okufuna kiba kimenya mateeka. Mpuuga nga munnamateeka ekyakimanyi kuba kiri mu mateeka waba tulaga nti olukiiko lwalimu sipiika yennyini Solomon Serwanyi abakyala babiri ne Honorable Mpuuga tibaali abantu 5 nga batemaatema nga kye batemaatema kidda gye bali beegabanya tebatemaatemera balala bali ku mbuto zaabwe. Nekyongera okunnengeza nga bwe natunuulidde IGG eggulo ng'agamba nti agenda kuyingira afeffette palamenti ffe gye tubale tulinamu obwesige butandise okutuggwamu. Kakati ffe bannayuganda twebuuza nammwe abali mu opposition n'abalala bwe muba abakungu bammwe batandise okwenyigira mu bintu ebifaanana bwe bityo mwami Museveni mumwagaza ki? Bwe tutunuulira era leader opposition nze be neenyumirizaamu tusobola kubuusa maaso mukyala Winnie Kiiza oyo yava mu kifo n'ekitengi n'akasawo naki kubanga ye be baamuwa kaba tugamba nti se service award. Omukyala oyo yakulembera oludda oluvuganya mukadde akazibu nnyo. Jjukira yaduumira olutalo lwa togikwatako. Awo n'Abakyagulanyi bakubiddwa emigga Arua baliki ng'omukyala oyo yali mu mitambo. Winnie Kiiza abuusabuusa leadership y'omukyala oyo gwembuusabuusa engoberera y'ebintu ye nga tiyakiraiminga kuba nti bamuwa service award. Mukaaku mumusabire. Mukaaku ali mu kusoberwa kutya akawogo ke katawaanya Mukaaku. Kati Mukaaku omusajja omuyivu ate kanaakokomera mbu basinkana Museveni babi ebyo character assassination w'abannabyabufuzi. Museveni gw'osuubira ogenda eggulu mukomera mulime nammwe kunafuya ate bwe mutyo asinkana omugundi omusibe mukomera mbu bamuvuga ne bamutwala. Ebyo naawe tuve. Mukaaku ebbanga lyatambudde mu byobufuzi okwesimbawo ku bwapulezidenti bw'eggwanga n'ebirala asooka atulage ewaabwe emawokota. Mukaaku ali luddawa? Huizi Mukaaku mawokota okyaba kubanga omuntu ayinza huizi Mukaaku ewaabwe emawokota gye bamuzaala. Neze ndowooza tunyigire TV stations ne radio stations ezikyaza abantu abali disseparate.
bomune kyebagira abantu abo balina ennaku ku mitima etali y'abannayuganda nga yabwe ng'abantu. Mukaaku okuva le yataafuna tiketi ya Rubaga South nga ne Rubaga South gye yali agenda okwesimba si ewaabwe. Mwami Museveni ng'alayira yagamba bw'ati, abantu abamu ebintu bino mujja ne mudda we muzze ne mubibuusa. Akatabo kaakano njagala basooke bakeetegereze kaliko Yoweri Museveni this he said. Mwami Kyagulanyi Musaasira kintu kimu, ayina ekirooto ekitwala ekintu nga kiyonjo. Ayagala atwala ekintu nga kiyonjo mu mbeera etayagalwa bantu bintu biyonjo. Nga bamwetoolodde tebaagala biyonjo. Kati ye bambi obwongo bwe bukyamuwa tusobola okutambula nga tuwa abantu essuubi eppya nga abantu batukiririzaamu ku ebyo ku kino bali bwe bati. Naddala mu abali ku Facebook mulemenga kulaba video zino muzireke eno, mujjako ne ku YouTube mulabe. Olumu mwebuza abantu nga bano mbu babeera nenga ku YouTube program z'omwami ono nzina mpitifu gye ziri ku nsonga ez'enjawulo. Alina program gye twakola naye ya tribalism, wantegedde lwaki tribalism omulaba. So tubasaba nnyo mujje mu subscribing ku YouTube kuba gye tusobola oteekayo video empanvu ate bwe mutuwagira naffe tufuna amaanyi agadda nga mubiraba nga mubisharingira n'abalala. So mujje mutu subscribingireko ku YouTube channel yaffe etambule. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunchy Daddies and Cakes. Shaba Crunchy Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunchy Daddies and Cakes, omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunchy Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunchy Daddies and Cakes, tested and trusted. Tubanirizaako basebo ne banyabo mwanaaje musinzira okubanga mutulaba. Olwaleero tukomyewo bangi mubadde nga mwebuuza omuzeeyi amanya yaani, bamuyita muzeeyi Kiddwa Edward. Tukomyewo naye ensonga zikyagendera ddala mu maaso. Yatusuubiza okukomawo atubuulire olumu zino enjawukana bano aboogera ye ng'aludde ng'agoberera ebyobufuzi abiraba atya. N'olwaleero tuzze tuli ffenna tugenda kuba tuyina ensonga zetukuwa era gwagenda okutugoberera tukusaba okusubscribinga n'okusharinga. Naddala mu abali ku Facebook mulemenga kulaba video zino muzireke eno, mujjako ne ku YouTube mulabe. Olumu mwebuza abantu nga bano mbu babeera nenga ku YouTube program z'omwami ono nzina mpitifu gye ziri ku nsonga ez'enjawulo. Alina program gye twakola naye ya tribalism, wantegedde lwaki tribalism omulaba. So tubasaba nnyo mujje mu subscribing ku YouTube kuba gye tusobola oteekayo video empanvu ate bwe mutuwagira naffe tufuna amaanyi agadda nga mubiraba nga mubisharingira n'abalala. So mujje mutu subscribingireko ku YouTube channel yaffe etambule. Olwaleero tuzze banafa abashaba Crunchy Daddies tukutegeeza nti beba tuteekamu akasente tugamba nti balina Daddies ennungi, balina half cakes ennungi, balina chapatis ennungi. Bali mu kibuga Mbende wano mu Kibaati. Ngona tutuka ku club 1 ku lukubo olwambuka ku Unra ku kizimbe kya Mwami Deo Sechanzi Plaza, Deo Sechanzi Estate. So osobola oyitayo n'obawagirako n'ennamba zibeerako kuka side shot akabeerawo n'ennamba mu Kalangwe bwe ziri mugende mbawagireko. Kale tuzze olunaku olwaleero we tujjidde nga kakati bonna batandise otulaga kale entuufu. Buli kiisi yali mu DP nga baaliyo ne mwami Mpuuga, ebigambo ebibavaamu byongera otukakasa nti ekyabaleeta neeno kutabula. Ekyokubiri nabadde ndi awo nga ntunuulira balometa akaasa mmeeme. Mukaaku ndowooza bamutwaleko mu ddwaliro. Tetugenda kubeera n'abantu be tuyita abayivu nga basibya amataayi
nga boogeza bukyayi batulowooze nti boogera mazima. Olumu ffe tetuba bannabyabufuzi era ebintu tetubiraba nga bannabyabufuzi, tubiraba nga ab'amawulire abagoberera ensonga. Natunulidde Mukaaku n'enswaluka nga ndabira ddala ne waba mwana muto agamba omusajja ayagala kaaba. Ekimukaabya nga si kuteesa, ekimukaabya kwe kwagala okublackmailinga n'okuzibikira erinnya lye bayita Robert Kyagulanyi lwakumuma kaadi. Ekyo kyadde kiraba n'omuto. Kale tukomyewo n'omuune Mwami Kiddu akataba akakutte wano Yoweri Museveni this he said. Akatabo kakano omanyi ffe tuli ebintu tubikwotinga tetumala gajja wano kukyamuukiriza. So akatabo kakano bingi byinza okuba nga obadde tobimanyi kakati ogenda bimanya. Lwaki bino bye tulaba weebiri? Mwami Kiddu buuza kuba tulaba abatugoberera mbalamusizza nebazo tugoberera. Tujja gezaako kye tusobola tube nga tubalengeza gye tuvudde we tuli ne tugenda kubanga ebyo ebisatu bootabimanya. Atagasa gy'ava ne gy'alaga tamanyayo. Tubeebazo tugoberera batugoberedde bayagadde nnyo program gye twasembyeyo okukola era response yaabwe abaana baatusuubiza lwakuba wedda baŋŋamba kwata muzeeyo omutwala agula amata saabalabe banaye mwebale naye amata tegannatuuka ate naone n'agaguzaaki tebampadde ssente naye munayo osanga bajja kusiimanga bagambe nti muzeeyo ataddemu obudde bwe katumuwe amata ge. So ensonga muzeeyo oziraba bwe zitambula? Ensonga zitambula. Abantu nga bakasuka ebigambo n'ebimu nga tetubiwuliranga nga gwe gusooso biwulira ne twebuza bulijjo babaddewa. Kakati ekikulu nti eggwanga kumpi linga eriri mu kusoberwa. Kubanga tubaako n'ekintu ky'oluubirira. Kifaanana bw'onookeera n'oteeka ssente mu kisambu n'otegeka omusiri gw'ennyaanya. Bwe zireetera entengotengo obulungi ziti omusiri gwonna ne gujja gukuba omuzira. Walidde looni wagize bino nabiri nti otuuka ekiseera ng'oli mu kusoberwa. Kuba kati bannayuganda buli omu ali mu kusoberwa. Lwaki? Bennyini abali mu bifo bye tugamba ebisavwa yowulira ono akunnyonnyola kino oli akunnyonnyola kiri oli akunnyonnyola kino nakiri. Kati eggwanga ne lisigala nga liri mu masaŋŋanzira. Ebigambo bya Mpuuga ku CBS wabiwulira? Namugoberera bulungi. Wafunamu ki? Nafuna okunnyonnyola kwenkyetaaga okwongera okwekenneenya nti Mpuuga tumutunira nga minisita w'abavubuka mu gavumenti ya Kabaka. Ekyo ekitiibwa kya waggulu nnyo nnyo. Era bw'oba bubaddeko mu kifo ng'ekyo weewala nnyo ekintu kyonna ekisobola okuteekako ebbala kubanga buli w'oyita oyitibwa wa kitiibwa. Wa kitiibwa. Yannyonnyola ebintu bye n'embigobera bulungi naye ekyanneewuunyisa ebintu byonna abantu ababigoberera simanyi oba kino baakitegedde. Nze mu kutunuulira n'okunoonyereza kwe nze ngoberera ndabanga okutuula kuno okutemaatema mu biyingula kwali mu 2022 mu Gwokutaano ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Abatugoberera ekintu kino si kyajjo. Era abasobodde okugulako obuzaava mutunuulire obuzaava kyatuteereddemu obuzaava waleero mutunuulire nti kyaliwo mabega nga komisona wa palamenti ow'ekitiibwa Mpuuga yakamala omwaka gumu mu kifo ekyo. Yali yeetegekera mawummula ge. Yali yeetegerekera ki? Kino kyalinga gratuity bwe tugambibwa oba ng'abamu bwe bagamba nti service award. Ku byombi kikyannemya okutegeera lwa nsonga bwe tugenda okutunuulira mu leadership code egamba awantu wonna w'olinga omukozi
mu lukiiko luno luteesa ku misaala eginaafunibwa gwe beneficiary tolina kulwetabamu. Bw'ogenda okutunula ennyingo ey'omwenda akatundu akasooka bwe weetaba mu kikolwa kyonna ekigenda okutemaatema ky'ogenda okufuna kiba kimenya mateeka. Mpuuga nga munnamateeka ekyakimanyi kuba kiri mu mateeka. Waba tulaga nti olukiiko lwalimu sipiika yennyini Solomon Serwanyi abakyala babiri ne Honorable Mpuuga. Tibaali abantu 5 nga batemaatema nga kye batemaatema kidda gye bali beegabanya. Tebatemaatemera balala. Bali ku mbuto zaabwe. Nekyongera okunnengeza nga bwe natunuulidde IGG eggulo ng'agamba nti agenda kuyingira afeffette paalamenti ffe gye tubale tulinamu obwesige butandise okutuggwamu. Kati tugoyingewa ekyo kyekibuuzo, kubanga ojja n'otunuulira nti mu nkola endala Parliamentary Commission bw'etuula ku nsonga ng'eyo n'okusinziira ku mumyuka wa Ssaabawandiisi w'NRM Rose Namayanja yagambye nti ensonga eyo bwe baali giteeseza yali badde ejja mu paalamenti ey'awamu. Paalamenti ey'amamu n'emalo gikakasa ng'ekya okuwa abaali ba deputy speaker emmotoka, ba speaker ba vice president n'ebirala emmotoka kyava eri mu komishoni ne kijja mu paalamenti ey'awamu. Oba si kyo bwe kiva mu komishoni ne kigenda ne kakasibwa executive ekyabano kyalagawa. Bwe kyamala okukkaanyizibwako obutafaanana kyaba sipiika ne baani kyekyabwe kyalagawa. Abatugoberera wadde ssente eringa eyanafuwamu naye gwe tuula wootudde otunuulira akawumbi akamu obukadde 7 nga katemwatemwa dakiikaawo gwe twala 2 twala 3 twala 5 ne kaggwawo. Abantu betutunuulira nti alternative government eriwaata okuwabula oluusi ne alternative si kuwabula alternative ekikuteesa alternative government eri weetali byetasobodde kulaba byolaba ebikyamu byekola byo yagala okugenda okugonjoola. Ebbanga lina tutunuulidde gavumenti okuba nti emiisuzinga public funds sente bakozesanga we baagala, sente ezijja okukola bino zibulaŋŋana, ezijja bwezi tezibulaŋŋana. N'olwekyo muba batuufu okuggyawo gavumenti eyo muggyewo ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Kati ate bwe kisangibwa nga ate kyekikolwa ggwe leader wa opposition kyekikolwa kyolimu muli totuula n'olowooza nti gavumenti yenagenda okulaba nti njijjako ate nange ntadde mu katego mwezanyira. Gavumenti oyagala okuggyako, omuntu gweyagala okuggyako asene emmere ng'agiyiwaayiwa bw'ati ate weegasse naawe mukusena ng'okola ki? Oyiwaayiwa. Kati ffe tukugamba eki? Mwami Kiddo, betutunuulira bino bye tulaba, nina ekibuuzo kye neebuuza. Okuva kwa Mpuuga mu Nuupu, kuba kati ebikikinike bye yayogedde siri sure nti mu Nuupu anaabukalayo ng'abadde omwana waamu. Otuuka okugamba nti ekibiina kya famire pulezidenti wange si mubye bannamateeka bamwetoolodde ate be babi, nga mu miitingi temwalimu balooya, mwalimu bakulembeze banno. Tusuubire nti kati akasubi akamu bwe kagenda ova mu Nuupu, okusana kwa Nuupu tukutandise okulaba. Ebibiina byaffe tusaanye era tubyetegereze. Biina kiruubirirwa ki? Missions ne goals. Biina kiruubirirwa kya struggle ddala okununula bannansi. Kandeeta ekyokulabirako. Mu myaka gye7 amaserengeta ga South Africa galwana nnyo okuva mu ffugabbi eri abazungu. Tutunuulira nga tuyina mwoyo gwa ggwanga Chief Jeremiah Kiraawo mu Zimbabwe, nga tuyina Kanani Banana, nga tuyina Reverend Ndabaninge Nestore, nga tuyina Joshua Nkomo ne Robert Mugabe.
naye tutunuulira nga bamaze okufuna obwetowaze mu 8 nga tebannabugumya Nambooge abaagamba nti omuzungu bw'agenda abaddugavu ne tutuula byonna bijja kuba bikoze eki bw'ogenda okutunira mu 83 nga entunulya y'ebintu ekyuse ekyaviirako omugenzi Robert Mugabe okuyungula eggye ly'eggwanga okulumba Matabeleland Joshua Nkomo gyava nga minisita w'ebyobutebenkevu y'ono Mnangagwa aliko kati nga pulezidenti era okukakkana mu kikwekwe kyakolerwa mu Matabeleland abandebere abaweeredde emitwalo 2 babatta naye nga wali basindikiza omuzungu nga bakulaga nti kasita omuzungu afuluma Zimbabwe biwedde ffe nga tuteredde kakati ffe bannayuganda twebuuza nammwe abali mu position n'abalala bwe muba abakungu bamwe batandise okwenyigira mu bintu ebifaanana bwe bityo mwami Museveni mumwagaza ki? Kati oli mu kugamba bano abavuddeyo abali ku opposition abavuddeyo okuwagira ekikolwa kya Kyagulanyi kubanga nti nedda mwami Kiddu bo ekyo kibuzo ky'obuuzizza nkyatwala Kyagulanyi ne banne bonna mbuuza mwami Museveni waba avunaanibwa kulyanguzi kozesa bubi nsimbi za ggwanga n'ebirala nga n'abakungu mu bibiina byammwe batandise okukola mumwagaza ki? Tumulekeyo kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Njagala okuwa ekyokulabirako Dr. Kawanga Ssemwogerere kubanga omuntu adi atunuulira entambuza ya leader of opposition mu parliament bwe mba ngezaako nze okutunuulira emabega ntunuulira eyakulembera oludda oluvuganya mu kadde akazibu nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere 85 Julaayi mutwawe yawambira gavumenti akadde ako kaali kazibu nnyo obotettu Ssemwogerere najja atambula eno yonna naye sisuubira nti omuntu yena asobola okundaga ebbala lya Ssemwogerere ebbala nti liirino bwe tunuulira era leader of opposition nze be neenyumirizaamu tusobola kubuusa maaso mukyala Winnie Kiiza oyo yava mu kifo n'ekitengi n'akasawo naki kubanga ye be baamuwa kaba tugamba nti se service award omukyala oyo yakulembera oludda oluvuganya mu kadde akazibu nnyo jjukira yaduumira olutalo lwa togikwatako awo n'Abakyagulanyi bakubiddwa emigaalu abaliki ng'omukyala oyo yali mu mitambo Winnie Kiiza abuusabuusa leadership y'omukyala oyo gwembuusabuusa engobeera yeey'ebintu ye nga tiyakiraiminga kuba nti bamuwa service award. Kino kitulage nti mwami Mpuuga abadde ayina byayisaawo n'abali mu gavumenti ayinza okuba nga abadde talina byayisaawo naye bw'ogeberera akatabo ka minisita w'ebyettaka eyavaako Daniel Omara Atubo mu katabo ke yawandiika yagamba mu State House waliyo ekitongole kye bayita Data Trick Department buli gavumenti kakati ekitongole ekyo Oweekitiibwa Mpuuga abadde takigoberera bulungi kyamaze okumuteeka mu kattu anywedde wadde ayinza okuba badde n'engalo ze nga nnyonjo kati ali mu kattu ntunuulira nga bw'oyogedde ku Mukaaku mumusabire Mukaaku ali mu kusoberwa kutya akawogo ke katawaanya Mukaaku agambye Kyagulanyi ne Babi bagenda ne basinkana Museveni nga bamujja mukomere eggulu bwe bamubuuza owaayi mwali mwogera biki ne Museveni tabagamba n'atugamba emmotoka ye Museveni yagimugulira Amadi vehicle teyavudde awo nti yafuna gratuity ya bukadde 377 teyabwanjulira kibiina mbunga akyali mpaka wa parliament Mukaaku gwe nkugamba ani yafuna ssente
Robert Kyagulanyi Sentamu yafuna obukadde 3 mu 37 ngagula tweet y'omubaka ez'emmotoka n'azitwala anatazanjulira ki n'asazanjulira kibiina ki ekyali kitannabaawo kubanga Kyagulanyi yali independent yalina ekibiina mu parliament kati Mukaaku omusajja omuyivu ateka n'akokomera mbu basinkana Museveni babbi ebyo character assassination w'abannabyabufuzi Museveni gw'osuubira ogenda eggulu mukomera mulime nammwe kunafuya ate bwe mutyo asinkana omugundi omusibe mukomera mbu bamuvuga ne bamutwala ebyo naawe tuve Mukaaku ebbanga lyatambudde mu byobufuzi okwesimbawo ku bwapulezidenti bw'eggwanga n'ebirala asooka atulage ewaabwe emawokota Mukaaku ali luddawa huizi Mukaaku mawokota okyaba kubanga omuntu ayinza huizi Mukaaku ewaabwe emawokota gye bamuzaala naye ndowooza tunyigire TV stations ne radio stations ezikyaza abantu abali diseparate omune kyebagira abantu abo balina ennaku ku mitima etali y'abannayuganda nga yabwe ng'abantu Mukaaku okuva le yataafuna tiketi ya Rubaga South nga ne Rubaga South gye yali agenda okwesimba si ewaabwe nti mu bulambulukufu yali badde asaba ne tiketi eyeesimba emawokota ewansi bambi okyaba n'otunuulira bambi abalala oba engeri gye bakyali abapya mu byobufuzi ngobera omubaka webaale Charles Tebandeke naye ayogera byanjwanjo yagambye n'ogamba yagambye mbu Kyagulanyi abaveeko bateekamu omudidi oba kreti yabadde bateekamu omudidi mungi ofuna yateeka ssente nnyingi nnyo ekayunga okusobola okutuuka mu byobufuzi yateeka ssente nnyingi nnyo naye Tebandeke mupya mu byobufuzi kino kyekisanya kyekisooka mu paalamenti yaligenze mpola kuba kati mulya ku mikutu gino giri abasajja bola ab'obwongo obw'amaanyi ennyo batudde basirise Tebandeke yawakanya bannamateeka asoma amateeka tanagatuuka wagatuusiza yalikirese ne tulinda gye kidda kubanga NRM bwe beegambye nti egenda kutandika etandise leero okunoonyeza ku babaka baayo basanga nga waliwo etteeka eryabuukibwa kati ekyo Mukaaku oba Tebandeke bagenda kukikola batya kubanga kati bali expose ekyokubiri ate mu Museveni mugezi asobola otalayo bali abasatu ate lali teyininga erinnya lya pati alage nti bali babadde babakana uyo mukwasiza nabadde balidde enguzi Museveni waddala akikola Museveni akusa kulifaisinga abakwata Serwanyi ne banne bana abalala n'abateekayo nti mwakoze ensobi babasibye babagobye biki babakoze kati gwe Wampuuga amuwolereza mbu yazifunidde mu mateeka ansobo ogirinawa kitegeeza akutta abantu bangi abayiye mu mazzi ensonga ey'okubiri mugoberere mu monita wa leero ekiwandiiko kya Law Society olwalwakusatu Law Society yavudde n'egamba ekyakolebwa kyali kimenya mateeka Tebandeke ne Mukaaku mutugamba ki eyo ye Law Society nti yentabiro y'amateeka okyaba kyali kimenya mateeka kitya gwe nange tetumanyi of course tetumanyi naye nga tutunuulira mwami Museveni ng'alayira yagamba bw'ati abantu abamu ebintu bino mujja ne mudda we muzze ne mubibuusa akatabo kaakano njagala basooke bakeetegereze kaliko Yoweri Museveni this he said akatabo kafuluma mwaka ki complied by Faustin Mugabe complied ye yakacomplyinga kabiri gumu on his political agenda kubirubirwa bye by'obufuzi. No one should think that what is happening today, what has been happening in the last few days is a mere change of guards. Tewali muntu yenna alina kulowooza nti ekiriwo leero ekibaddewo emabegako just kukyusa nga bwe n'agamba simu eno neva mu mikono gyange neva mu mikono gyange neddawa nga simu y'emu agamba this is a fundamental change in the politics of our country
of our country. Eno nkyukakyuka ey'omuggundu mu nsi yaffe mu byafaayo by'ebyobufuzi by'ensi yaffe n'agenda mu maaso nti in Africa we have seen so many changes such as nothing a sort of mere turmoil. Tulabye enkyukakyuka nyingi nnyo mawanga ga Afirika ate enkyukakyuka ezo ne ziba mbi nnyo okusinga ababaddewo. Ne ziba mbi nnyo okusinga ababaddewo. N'agenda mu maaso we have had one group getting rid of another. Tuwulidde group emu n'emaamula ku ginne waayo mu buyinza only for it to turn out to be worse than the group it displaced. N'ekyuka okubeera embi ennyo okusinga bali be bajje mu ki mu buyinza. Bwe mutandika okwegabira omuvangata ogwo nga temunatuuka mu buyinza, bwe mutatuuka mu buyinza kyekigenda okubaawo. Kino kyennyini mwami Museveni kye yagamba nti n'agamba nti please do not count us in that group. Temutubala mu abo. The National Resistance Movement is a clear-headed movement with a clear objectives and a good membership. Bwe yayogera bw'ogeraageranya gavumenti ye gye yaggyako neyiye bitambula bitya bw'eba eri yaleka ebintu byonna ebyeggwanga nga tewakyali si yayogera gw'okuggyako gundi ate gwe n'ofuuka omubi ennyo okusinga gwe waggyako. Okyaba nti akavuvuŋŋano nga kano kubanga ekimu ku bintu ebyokulekulira kyekifuula omuntu okubeera statesman oba kye bakutaddeko kituufu oba kisi kituufu banaanyonyeza naye okuwa omwagaanya banoonyereze oddako ebbali oddako ebbali okulaga nti nze ndi muyonjo bayita wenze ndowooza kyekyandibadde ekituufu taateewolereza nnyo kutukakasa butuufu na bukyamu bwe nadde ebbali bamanye ekituufu kuba tebaamugambye nti tukugobye mu pata tebamugambye ate tebamugambye nti tukugobye mugomi tukusabye osooka oddeko ebbali omuntu yenna statesman ali kiriini kyekintu kyakola. Kati ate bwe tuwuliranga bwe yagambye nti ne ssente tanazifuna kati oba tonazifuna ogamba ekyo nkikoze eki nkinaabye nkitadde sente ezo ziba zigenda okukumazaako ebirungi byonna mu nsi muno. Kati ogwo gwe mutawaana gwe tuyina ti abalonzi abagoberera kati bagoberere ki? Mwami Kiddu nyina ekintu kye neewunyiza ekirala okimanyi nti abantu abasinga abali mu kuwolereza mwami Mpuuga be bannaddipirukulwe bwe yava nabo eri. Ekyokubiri n'abeenaale mu munange bafisa obudde ne batuula batubuulire ekikyamu Nuupu kye yakoze ekyokumuzza ebbali mwapapye ebyobufuzi tebabitwala bwe batyo. Lwaki bano abantu balowooza nti ennyumba ze bavaamu zezaabwe tezitonnya? Eno gye bali mu kuwabula bali mu kugamba bwe bateeka pati walime kutonnya. Ekyokubiri gavumenti ya mwami Museveni n'abagyogerera bwe mba mukimanyi nti Kyagulanyi abakolera. Kati Mukaaku kale yatugambye bakola ddiru ne mwami Museveni. Gwe lwaki wasigalayo mu pati eyo n'osigala nkusaba kaadi? Kuba olw'eggulu bali baamuloze kuba pulezidenti. Gwe lwaki wajja osabira kaadi mu kibiina ky'omanyi nti bakkaanyiza? Baali mu by-election za Kasiyano Wadduli mu Arua. Arua ate awo twali twagenze mu kulonda yali by-election. Kati abantu abamu mubagoberere nga mwongera okwekenneenya kiba nti amawanga ga Afirika tukyalina obuzibu bungi nnyo nti tujja eno ffe ne tubuguumirira kubanga embeera embi ey'ebyenfuna munnange tenyiga mubaka wa paalamenti. Embeera embi ey'ebyenfuna tenyiga mukungu wa gavumenti ali waggulu. Omuntu owa bulijjo gwe bagamba tusonge gwe gwenyiga akugamba musonge ali eri ku katuuti alya nkoko oli eno olya bwogo busiike n'amazzi ga buveera. Okitunuulira nti mwami Kyagulanyi Musaasira kintu kimu ayina ekirooto ekitwala ekintu nga kiyonjo
ayagala atwale ekintu nga kiyonjo mu mbeera etayagalwa bantu bintu biyonjo nga bamwetoolodde tebaagala biyonjo. Kati ye bambi obwongo bwe bukyamuwa tusobola okutambula nga tuwa abantu essuubi eppya nga abantu batukiririzaamu ku ebyo ku kino bali bwe bati kyokka ate abamwetoolodde baagala babikubeko ettaka abantu babayiseko balowooze batutte ekimotoka kikadde kumbe munda lingini mpya. Okusooka abannyonnyola mutuyambe. Vice President wa Buganda oba Deputy President ye mwami Mpuuga yatuuka atya ku kifo ekyo? Yalondebwa Kyagulanyi. Oba leader of opposition yabutuukako atya? Kyamwami Kyagulanyi nga yamwenda osinga. Ani yamulonda okubeera Commissioner wa Parliament? Mwami Kyagulanyi. Kati olwo yayina mandate ne leadership. Awo yali ayina okwolesebwa we yalonderwa. Kubanga mbaka Tebandeke yagaye nti Kyagulanyi yawambibwa. Muwambe. Baani abamuwamba? Yalina obinnyonnyola nti ekintu kino bannayuganda mubayambe. Palamenti ejje eringa kibira, babaka bangi nnyo ne basinga ne palamenti ya Amerika obungi, abantu bakaaba. Permanent Secretary wa Finance Ramazani Gobi akaaba lwa musimbe muyitirivu okugenda okulabirira abo. Ate kakati mwabamu abali eyo olw'okuba muli comfortable mugamba kiryokke gyongeza omuliro. Njagala kukiddamu gwatudde atugoberera. Ddamu otuulowooze kye bayita akawumbi akamu obukadde 7 obwagabanyiziddwa nga kasiimo Service Award nga basiima n'omuntu akyali mu service kubanga ezo sente zafulumira mu biseera lwe bagoba zaake ku bakomishona bamuyiribize nnyo nga ono yakakola omwaka gumu nga leader opposition. Okyaba nti twagala okunnyonnyolwa okusingawo kkono obulambulukufu. Kuba tulina abantu betutunuulira ddala nga naawe omwegomba abo Bampuuga, Bassegona, Bannambooze baani tubeegomba. Nabiira yagambye mwami Kyagulanyi yatega akatego okujjawo abeeyita basiniya mu byobufuzi ng'abakunamizza bukunami. Yali omubaka wa Kampala. Ye Nabiira Naggayise yagambye atya? Yagambye mwami Kyagulanyi yali mugazi, yayagala bano abantu bamwetooloole balowooze bazze kuzannya bya kiyaayo byabwe badde bamanyidde ozannyira eri yabakwata abalaga ensi. Anti kakati obuzibu buli bumu nti waliwo abantu abamu ne mawanga agakuze ng'abeera mu mativu ng'ali mu opposition. Nga ye talina mutawaana. Akasente akava mu gavumenti okulabirira ekibiina n'omusaala ng'afuna ng'ekyo ye kimumala. Ebyo bye bajje ne bababuulira nti twagala nkyukakyuka nga banyumya mboozi. Nawulidde omubaka omu naye gwe nsaamu ekitiibwa munamateeka ng'agamba akantu baali kakutte mpola ne batakagira ekyo ne bakireka byebyo opposition byevunaana gundi sitting government. Nti bakwata ebintu ebyamagezi ne babiyisaako engalo olw'amabaati tetwalumanya gye lwaggweera kati zize embuzi. Wawulidde embuzi? Embuzi emu obukadde 7. Embuzi egi obukadde 7 nga ne baba bagijja waliwo ensi gye nawulira erunda embuzi bagiyita Australia bagiyita ki waliwo gye nasomako zino zaava South Africa na Namibia niwe baba bagitika ku nnyonyi obukadde 7. Kakati ebyo gwe ayagabanya oguvanga onoddayo yimirire obivumirire. Nyinga kyakomawo kino nti baddeyo balowooze bagudde mu ngatto za mwami Museveni. Gwokyakattiriza nti bino byonna bye bali mu kwekubakuba ebbali ate bandimuwadde akadde yabamaze era namulengera nga anywa akaseera ke enakaseera ateredde bulungi kati yamumaze. Ekyo kyamugamba ki? Bano ab'amabaati bakyasobola okuddayo okwogera kino nakiri mu maaso ge. Wadde tulabanga abakyagira bakyasobola okuddayo ne bagira ekintu nti kiikino
abane boogera akantu konna ku NRM nti wano twatambudde bubi yabamala obbambu gwaggwa ono yamumazi kyenvudde nkugamba nti abantu nga bassemwogerere abantu nga balukwago mubeewuunye abantu nga babeesige engalo zaabwe zibadde nnyonjo all that time n'otamukwatirako mu sikando yonna abantu abo Nekyagulanyi abalemye mbuuza lwaki byonna olabye boogera simanya mmotoka simayanga biki singa byafuluma dda nze nkubuulya mwami Kiddu kati ye mwami Museveni tagaba kanyama ke munzikiza ye NRM aweesiko walinga nti n'alirowoozezza nti kakati bano abannuupu okudda ku mikutu ono ye mutuufu ono ye mukyamu neki baddeyo mu nju yaabwe bakole olusirika na buli muntu agumiikirize munne n'okumuwuliriza. N'ekirala ekisembayo mwami Kiddu lwaki abadde basaladde eddiiro nga baayogera dde ebikikinike ku Nuupu obudde buno bwe bali ku mawulire anti kati kikulaga politika agenda yaabwe ewange wavaayo dda kubanga kino nakiri Mukaaku gw'oyogerako bakakola alliance juzi kati ate ayogera nga memba wa Nuupu bakoze alliance DP block Jema need nekya kabuleta waliwo ne Kenelu Chams CP kati bino ebyeno bimu abyagazaaki mu training coach waba yawadde instructions nkyamu mugenda kusamba naye kawungeezi ng'oyogerako zaaki nga zigenda kuyamba kugoba mupiira mbadde osanyuka busanyusi okyaba kakati omutawaana bannayuganda gwego nti tetulina we twatuuse tukyali gavumenti terina we tutuusizza ne banaaba betulinamu essuubi nabo bagenda batujja mulaba bammaawo mulaba bagundi enajja nankubi ba muliyaati musimbi okimanyi ekintu ekitemyemu gundi FDC sente nabo tebagigwamu gap bewunzikiriza kasitampu tebakalina nze nensaasira bambi abatuuze b'e Masaka bakansala abaani bonna ekintu kye balimu press conference batuuza tebakimanyi abantu bebagezaako okulwanirira munanga abamu n'abaana baabwe bawummulira bulamu naye omwana yagambye nti ku bitaano ebyo alina okuba yakutteko n'abaako abamu be yakasukiddeko kibwasiisi anti kakati katulinde obana aba NRM ababaka nabo bagenda abawagizi baabwe kukola bwe batyo ate nekyo nakyo kikulu abaali awamu tunulire bukooli ewa Sserwanyi nga nabo bagamba nedda nabo wanika ebipande bye NRM nti nedda mumuwaayiriza banebyabufuzi baleme kutwala abantu nti bonna tebategeera mulimu abategeera ekyaba ate oyogedde state by the way singa bavudde nayo dda kubanga olwedde balabikidde dda mu kifaananyi wadde tebannakunyizibwa bandi badde bavuddeyo dda naye dda owaffe muveeko naye tebannanyega mwabe Masaka muvuddeyo owaffe mumuleke mumukwate bulungi naye ng'ekyo kye babadde era bavunaana mwami Museveni ti abantu be tebakwatibwako banaddayo boogere ku kapiteeni Mukula banaddayo boogere ku General Muhezi ebya Global Fund amama Mbabazi ebya Temangalo banaddayo boogere ku bya Kyoga mu obumbya 240 sente yonna gy'okwata olina okukakasa ogikwata eri mu makubo geego gennyini ogikwata ngoga nti etteeka lifulumye ne lijja mu plenary mu parliament yamu nelikakasibwa nti buli leader wa opposition kibala nti ku byaba speaker lwaki tebatunuulira ono yekaaliwo ne badda n'emabega lwaki kino tekyadde emabega ku bogwengala tigo bawinikiiza ba Betty Awoli Achan lwaki mwami Kiddu nga tumaliriza bino birekawa Kyagulanyi nga leader wa opposition kiwebudde
tukiwe budde kwa kati wakyaliwo ebbugumo lingi omuyaga waleeyeko omuntu emmotoka emutomedde aba atya apapala ayinza n'okugamba sinuubuse naye ng'okugulu kwakutuse mmotoka ebadde enzise ng'ate yekumunaye ng'afudde n'okukutuka akutuka ye enkoko wali ogirabe ng'ogigyeko obulago bwe esambagano looza enadduka ku nkomerero ekola ki kati tusigale nga tutunuulira kiggweerawa kitwala Kyagulanyi kijjayo Kyagulanyi ng'omutuufu kimufuula omubi kiggweerawa kituba tuteekako amaaso kikyalina obudde era tujja kudda twongere okukitunuulira nga bwe tunaba tugize kubanga Oweekitiibwa bwe yali annyonnyola natunira bw'alaga olukiiko lwatuula naye bwe nagenza okugoberera ti olukiiko olwatuula lwalimu ba deputy president ba regioni zonna Secretary General w'ekibiina yalimu n'omumyuka we omwanika w'ekibiina Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi yalimu Honorable Betty Nambooze yalimu Sseggona baamuyita naye ebintu byamukwata tiyaliimu kakati bagamba nti baali bantuntu abaatuula mu nsonga nakyo kinnema okutuula eyo si ogani y'ekibiina eyawaggulu yogani y'ekibiina Secretary General waali omumyuka we waali omwanika mwali president waali leader of opposition waali abamyuka ba president bonna weebali kyekirala kiwaliwo YNRM wali olinda ani akuwa ekituufu tubasibulidde wano basebo ne banyawa mwebala okubanga mwatandise naffe tubasaba okusubscribinga n'okusharinga nga muwa ku balala ate especially naddala mu abatuwagira mwebale ne bannaffe abashaba Crunch Daddies betubadde nabo munzikirize mbasibulire wano Mukama atuyambe tuddemu tusinkane ensonga zino tuzigoberere nga bwe ziri basibulidde wano.